Kwatira wala ha. Tubalamusizaako mikwano gyaffe. Tuli wano ne Haj Muhammad Kamoga wa Kamoga Properties ku Ntebe Road Awerubowa. Ensonga zonna ezize zitambula mbadde muziraba naye buli mbeera ebaawo oba buli muliro gwaka gulina ekisobola okuguzikiza. N'olw'ensonga eyo ndi wano bategeeza nti omuliro gwazikidde. Tuli mu mbeera nnungi ne Haji Kamoga olw'ensonga nti nno buli omu obwetaavu bwe n'okuyaayaana kutuukiddwako bulungi nnyo. Naye nalabye ekintu kye nabadde naludde okulaba. Banange laavu gyeri. Divorce oba tegwangako mu laavu tovumanga laavu. Teweevumanga laavu. Laavu nakakasiza laavu gyeri. Nambwa yayagala omusajja Suna ne Suna yayagala omukazi Nambwayo. Suna twatuse time like ngabantu beemulula buli omu agenda. Suna n'asika entebe n'amenya omutto ewa Haji. Nambwa yonajja n'amutuula wano. N'abaako byamugamba. Nalabye ka video nga Nambwa yamutuddemu bwa. Ng'amugamba nenga omanyi byadde amugamba. Kakati eno yonna twandituuse tutya hani. Hani? Akakazi kayise omusajja hani Suna n'endowooza nti oba agenda kunyiiga ave mu ntebe n'atega okutu. Neŋŋamba maama kati fubedde abaasamaaga mwa bwera tasobola kaddira akayiringu. Laavu bannanga wali abaagala nanga bali beeyambuddeko. Saayo kikyo. Toteekangayo kikyo nze nalaba abantu wano nga bakuba ebifuba. Gw'okimanyi we twava ewa Kamoga bane Nambwa yonsonyi wakino okukyogera bangambe sikyogera. Gw'okimanyi we twava ewa Kamoga Suna yasula ne Nambwayo. Nkulage message? Nkulage message? Wallahi billah. Bw'bava Wakamoga okukyapa. Ekiro ekyo. Okola ku yekyapa. Ekiro ekyo. Suna yasula ne Nambwayo. Nambwayo yampereza message ekiro. Sawa 6 ne dakiika 5. Wera gikulaga awo message. Ngamba waliwo omukazi akubira Suna. Nga baliwa. Kati anti wandi weebuuza kuba sawa 7 ogw'ekiro. Nambwayo yategeera nti waliwo omukazi akuba ku simu ya Suna bamuyita Divine. Bwe yakugamba ngani? Nze wa Luganda ffena tuli beeruweero. Era bannange mu nsonyiwe kino okukyogera amayisa ne butaba na kyama. Waliwo olukiiko lwatudde leero lwakutaano. Enkya lwa 6 wakati w'enkya ku Saturday, Sunday ne Monday. Suna agenda kukiika embuga eruweero. Bagenda mutanza. Agenda kyala. Ati si kukyala okutanza okumanyi. Kati Suna bamutanzizza. Kino abasinga tebakimanyi. Bamutanza Nambwa yaganya okimbuulira. Naye bamutanzizza. Lwaki bamutanzizza? Yanti yavuma omwana waabwe. Akayiringu. Yamuvuma akayiringu. Bakasoma ffe abalungi tuwaniriza ku KB Logistics, Time Logistics. Tutambuza emali y'abantu, emali y'abakasitoma baffe abalungi. Tugitambuza okuva e China, kuva Guangzhou, Yiwu, Beijing. Tukola connection kasoma aba yagala kujja China so mutambuza ne tumutwala ku hotel omutwala mu butale kasito twesiga tusindika ne sente kasoma affe sente zinzo mugwako nga ali China tusobola okumuyambako mufunira sente naziteka ku ofisi yaffe wano e Kampala tusangibwa ku French Plaza room FPS 251 Kampala ye ofisi zaffe weziri room number eri 51 level ya kubiri oba second floor. The numbers are 0772 44 72 19. Ezo numbers ze Kampala ku ofisi yaffe solo contactinga numbers of China ngotuse China nga wetaaga obuyambi oluusi wetaaga services ez'okukima ku kisaawe okutwala mu katale n'okuyambako okuguliza ebintu osobola tufuna ku namba ye China +861 66 24 766 744. The numbers of the China. Tusangibwa ku Tanchi 1F283 ekizimbe ekiri opposite Tongtong. Tweyanza nnyo bakasoma baffe tweyanze. Kale ku Flexi Media Official Celebrity Track Extra UG ogamba otya omulungi atulaba kansubire nti oli bulungi bitambula bitya wano bitambula bulungi akatebe kano ke wampadde storage ogeza nojjako tubirekeemu iteeno sebo yagala kujja mu kamera baddoona bakulabe tujja kukkiriza sebo ffe tumanye engeri gye tukwatamu baddoona baffe tubajjamu akasente soko gyeyo kige ffe tumanye engeri gye tukwatamu baddoona baffe ate gwe yagala kujja mu kamera sebo baddoona balabe
nti alinayo omunaku gwakola naye tamufaako byebyo ensonga zetuliko za ensonga za Mary Nambwayo ne Suna Ben ekyapa bakifunye. Suna Ben yasanyuse yakoze n'akabaga bunawulidde nga yeekulisa okufuna ekyapa. Bingi nnyo tujja kuba tubimanya mu maaso. Naye okutegeeza nti banaffe aba KB Time Logistics bateekamu ensimbi kuleka ntukutuukako wonna w'oli. Bakutegeeza nti bwe Munnayuganda ayagala okushipinga ebintu byo ng'obijja China obireta Uganda, oyagala kumanya obutale obw'enjawulo buli mu China, oyagala kumanya waawo olina ossula ng'otuuse mu China kumpi n'ebiduuka w'ogenda okugula ebintu by'oleeta e Uganda. Banaffe ba KB Time Logistics bakutegeeza nti we bali kyekyokuddibwamu kyo. Bagamba totunula walala wonna wonna mu kaseera k'okunoonya abanakushipingira ebintu byo okuva e China. Enamba y'essimu wansi awo gikooneko, enamba ey'e China ekwatibwa mwana mulezi John yagikwata ajja kuba akulagirira. Oyagala kumanya w'ogenda otambulira amakubo kimwoyita n'okusindika kasente. Bakola ne services z'okusindika essente oluusi ne zikusookayo e China. Ogenda otuukayo nga sente zatuuseyo dda oba ne bakushopingira ebintu by'oyagala okushipinga obireeta e Uganda. Banaffe aba KB Time Logistics beekwate baleke nti bakutambuliza ebintu. Nefin World of Constructions bakutegeeza nti mu Uganda okuzimba ennyumba ey'ekirooto kyo n'okumaliriza ennyumba nga yatuula awo teggwa eremedde mu kifo kimu tekyukako yakutuulako pulaani nawe yakutuulamu abasobola okutereeza pulaani yo nolabika nti ekintu ne kivaayo bulungi nnyo. Finishing bamukola obulungi bagamba kuzimbira bazimba dormitories z'amasomero, bazimba hostels, bazimba ebintu byonna ebikwatagana ku masomero. Bagamba nti bazimba commercial and residential properties babikwasaganya bulungi. Balina enzigi z'omulembe ku nnyumba ayagala okuzimba ennyumba. Nkutegeeza nti beekwate banaffe aba Nefin World of Constructions. Nkutegeeza banaffe aba Hotel 818 Seguku Kampala bakutegeeza nti muganda wange atulaba essaawa zino oyagala genda owummulamu omusana mungi nnyo ogende mu ruumu ng'erimu akaweewo akalungi temuli bbugumu osule eyo ng'oli weesuddeko wabweru w'ekibuga naye ng'era oli mu kibuga. Basanga wali Seguku Kampala. Booking nga bukyali oyagala okumalayo ennaku ngazi zabasama mutuuse mukomaakomawo tumanyi ogenda ssula. Banaffe aba Hotel 818 bakutegeeza nti booking nga bukyali. Enamba z'essimu z'olaba wansi awo zeekwate bakubire kati essaawa zino balabike nti obatuukako ofune owosobola okwebaka. Bagamba nti the home of positive vibes. Banaffe aba Hotel 818. Tulina sula flexible atunda ebizigo by'abakyala n'abaami ebita yerusa. Ebizigo nga tobyogerako nnyo. Byogerako. Omukyala wange akujjukiza. Tulina ebizigo ebirungi okuva ku Flexi Organic Products. Ebizigo byaffe tebyerusa osigala mu kkalayo naye ng'olabika bulungi nnyo. Tukola door to door delivery. Enamba zaffe ez'essimu ziri bbiri. Esooka ya Airtel 0706 599 507. Endala ya MTN 0772 322 2. Flexi Organic Products sigala mu kkalayo naye ng'onyirira. Nyongera okutegeeza nti nina mukwano gwange Ashiri Tours and Travel akutegeeza ayagala visa ogenda Dubai. Sula wandigenzeeko e Dubai. Njagenda ate omukyala oyo muntu mulamu nnyo Ashiri. Ashiri mumanyi. Ashiri Tours and Travel. Olwaleero nkeddeko ku live awo ku TikTok ssebo naye angambye agenda kumpayo kasente. Agaba ku ssente ge mazima. Muyise wano oluseke bana yabagala visa tickets eziri genuine. Yakubuulira nti essaawa zino visa zirinamu obuzibu. Lindamukko. Zibyakwata kasenteko ate n'otafuna. Osegeera agamba soko bere ne sente zo nga paka ensonga za visa nga ziri. Naye gwe oyagala kugenda holiday mu Dubai kuwummulamu kukyakalamuko ne family yo. Banaffe aba Ashid Tours and Travel bakutegeeza nti muganda wange beekwate sula flexible naawe otambuleko. Of course era nze gwe lina okukozesa naawe mateeka y'omukyala muntu mulamu. Ashiri mukyala muntu mulamu. Era nja mutuukirira very soon abeeko byangoberako. Oyagala kufuluma gw'ofaayo ki? Waliwo kyali wange ayina mobile money mu Dubai abeera Shalu gyampadde ka message leero bamuyise
manager Darling manager Darling Enterprises ali awo mu Sharjah na Uganda ali mu Sharjah Dubai okwetolola UAE yonna bagala sindika ka sente Uganda nokajja ngo oli mu UAE musajja wanga ina mobile money irenga izobola wezaffe za wana Uganda bamuyita mwana mulenzi manager Darling ne mwana mulenzi SK bakedda okulive lero bebanza okusiza nno mbawagire bannaye Darling Darling bannange deka tusome namba ya simu bamuwagireko omusajja wange ali Sharjah omwawanga aliro omwo ne mu Dubai woyagala sente munane mu Dubai akasente kakutuukako enamba ya mukulu manager Darling Dubai eri 052 40 48 395 bateleko ne plus eyo balimo kujera okay so take ko plus 971 DXB eyo plus 971 ye Dubai plus 971 52 40 48 39 5 mwana mulenzi manager Darling kubya mobile chi mane mu Dubai sura flexible nji ensonga za nambo ayo zikutte wansi ne waguru we twogerera walubye empuliddawo idongamba nti esawa yo ani Suna Ben yandikyala kwanjula mbaga in fact wonkubidde simu mbadde ngenda ne team tugenda Kyetume kola ki anti tumanyi omusenyu batanso guyiwa leero ne blog Kyetume wana iwa nambwayo nindako empoloti gye baamuwa balina omuzimbiramu mpozi batandise leero soko mbuli kati bino beera bitya kati kati enteekateeka bannayuganda nga tubadde tubagamba ekisookera ddala Suna ne Nambwayo bali bati bali baki ate tebaawukanangako omulenzi nabaddewo akamoga bino byonna okubaawo nabaddeyo naye nalabye ekintu kye nabadde naludde okulaba banange laavu gyeri divorce oba tegwangako mu laavu tovumanga laavu teweevumanga laavu nakakasiza laavu gyeri Nambwayo ayagala omusajja Suna ne Suna ayagala omukazi Nambwayo Suna twatuse time like ng'abantu beemulula buli omu agenda Suna n'asika entebe n'amenya omutto ewa Haji Nambwayo n'ajja n'amutuula wano n'abaako byamugamba nalabye ka video nga Nambwayo amutuddemu bw'ati ng'amugamba naye ng'omanyi byadde amugamba kakati eno yonna twandituuse tutya hani akakazi kayise omusajja hani Suna ne ndowooza nti oba agenda kunyiiga ave mu ntebe n'atega okutu ne ngamba maama kati fubidde abaasamaaga mwa bwera tasobola kaddira akayiringu laavu bannanga wali abaagala nanga bali beeyambuddeko saayo kikyo toteekangayo kikyo nze nalaba abantu wano nga bakuba ebifuba nga bagamba era nze Suna yaŋŋambye nze Suna yaŋŋambye takaagala nga kakayiringu n'omwana siwwe twabuuza Suna nti owaye ku nsonga y'omwana nti ntayi soogera nga nako nze nabyogera wampa akatambi nga njogera ku mwana ngamba kakati bulijjo abafa mufaaki bannange bajja battira bwiri oli n'olaba n'ayogera naye nga nno baayogera bagamba nga beeyagala gwokimanyi we twava ewakamoga bane Nambwayo nsonyiwa kino okukyogera baŋŋambye sikyogera gwokimanyi we twava ewakamoga Suna yasula ne Nambwayo nkulaga emmesegi nkulaga emmesegi wallahi billah bwebava wakamoga okukyapa ekiro ekyo Suna yasula ne Nambwayo Nambwayo yampereza message ekiro sawa 6 ne dakiika 5 era gikulaga awo message nga ngamba waliwo omukazi akubira Suna nga baliwa kati anti wandiwadde weebuuza kuba sawa 7 ogw'ekiro Nambwayo yategeera nti waliwo omukazi akuba ku simu ya Suna bamuyita Divine yakugamba ngani nze wa Luganda ffena tuli beeruweero muna Luweero munnange tomanyi nti munnamasaka abeera munnamasaka munno kati nange Nambwayo wa waliwo obulenzi nze ate mpitamu paka Kikyusa tuli mu Luweero ffenna era bamanyi bajjajja baffe bebatte Luweero twakulira mu buwangwa bw'abafu kati nze era wali Nambwayo wembeera Nambwayo yampeza message ekino ngamba baaba waliwo luno olukazi olukuba ku simu ya Beni Olumanyi baluyita Divine kati nze ne Divine simanyi simulabanga nako nemuka Divine ne waliwo Divine atera commentinga kuki ku posts zange atadde ebya Suna like yoyo ne mmanya ne ngamba omukazi ono bujjo ne waafa ne wanvuma ne wampemula
kumbe muntu we kale nenebuuza muli omutima negwesika neŋŋamba saawa zino ziri 7 Nambwa yategedde atya nti Divine akuba ku ssimu ya Suuna ekitegeeza baali bonna kati ate Suuna entegetege zamenyekera mu ofiisi ebigambo ne bimubula n'ebyokwogera era Nambwa yatwala muntu we paka waka mukalina aliko kikuba mutwe kugambye Suuna yayeba Suuna yagonda Suuna amaanyi gonna gamuggwa ku olwo era olwava ku vision olwava ewaka muga wano ku gundi ku Entebbe Road ne bagenda ku vision yawo n'abako interviews yakolawo ne balupi ekiro ne bakwatagana ne Nambwa ayo emundu nevuga ekiro ekyo yavuga paka ku macha mwakwate mwagala ku mwekiko ekizibu kye muyina mwale mwagala Suuna akyawe Nambwa ayo ekitasoboka okitegeera lwaki tekisoboka tekisoboka kubanga Nambwa yakola kyamaanyi nnyo oba oli awo kulaakulanya Suuna mu ngeri emu oba endala ngokimanyi gundi Nambwa oyo kimanyi marketia wa kampani ez'enjawulo era obulango obuseera ebisinga obulango buno bwa bizinesi manyi Beero bino Suuna bye yagendanga akola ebinyanyanyanya awo bonna ba sponsors abajjanga on board Nambwa oyo yabayiribanga gobuuzanga Kasuku bagendanga bonna mu office ez'enjawulo eyo ku Scanadi mu Maadi Wezo kampani ze zigaba obulango nga Nambwa ayo omusanga atudde ku reception alina appointment bagenda muwa bulango so Nambwa ayo marketia kakati ewe tuva kitunzi era bannange mu nsonyiwe kino okukyogera amayisere butaba na kyama waliwo olukiiko lwatudde leero lwakutaano enkya mukaga wakati w'enkya ku Saturday Sunday ne Monday Suuna agenda kukiika embuga atya Luweero bagenda mutanza agenda kyala ati si kukyala okutanza okumanyi okutanza kubanga katugeze oba n'ovuma Nazaala oba n'ovuma Sazaala like ne bakutanza bayinza okutanza ekita ky'omwenge oba gomesi oba ekkanzu or something related to that kati Suuna bamutanzizza kino abasinga tebakimanyi kibamutanza Nambwa yaganya okimbuulira naye bamutanzizza yanti yavuma omwana waabwe yamuvuma akayirengu kati Suuna bamutanzizza era bagenda Luweero wali mikwano gy'emitondotondoza balinga 3 bagenda omwerekerako Luweero kwetonda bazira kwali simanyi naye kyemmanyi ayinza okubaako lwakuba tebaagala ati bitegeerekeke naye nze nabagaisere butaba nakyama nze nja kubyogera yakkiriza ye ate ne waliwo oyinza otya okugaana ate omukazi akyamwagala tosobola kutanza ku mukazi gw'otayagala era Suuna agenda Luweero simanyi oba naagenda na kita kya mwenge simanyi mwenze njogera kati ng'omusezi agula essowaani nti kuba mubuuziza ku makya kiki kye bamutanzizza nangamba ebyo byassenga byawaka nja kubuulya nga tuvuddeyo so Suuna bamutanzizza oba kita kya mwenge mu Buganda oba kanzu ya taata oba gomesi ya ssenga tebalinayo emikolo mirala egyo gyo sinaba kugitegeerako naye nga Suuna agenda yeetondere bazadde ba Nambwa ye Luweero okuyisa obubi n'okuvuma omwana waabwe kubanga ye Nambwa yolule yeetondedde abantu bannamasaka bonna ne be yakosa yeetonze mu kamera kati Suuna Nambwa yatega akalipo kakana bannange bakavaawa mwe kamugambye nze kaneetondera abantu ne bannamasaka ne bannakosezza naawe ojja kwetonda nawulidde Ketti ng'agamba obugonvu bwa Nambwa ayo Nambwa ayo kobe mwana wa myaka 9 akufukaamirira Nambwa yagonda amaviivi gano olukula etadde ssebo ndowooza kati gafuuka ga atandikirawo etadde ssebo ndowooza kati gafuuka ga bbula era kirabika omwana akuba amaviivi oli kuye twabadde wali mu ofiisi talina gw'ataabuuzizza kuva ku reception ewa Haji Kamuga abasimula teyababuuzizza yabuuzizza oyo omukyala akola ku reception waliwo awo assistant waliwo awo PR waliwo bonna nga bwafukamira ng'agenda ababuuza eradde ssebo tusanyusa okubalaba eradde ssebo tusanyusa okubalaba ofiisi yabaddemu abantu nga 16 bonna agenda ababuuza eradde ssebo mugamba muti eyo mujebaleko tusanyusa okubalaba eradde ssebo Ketti yagambye talankako obugonvu Nambwa ayo era omwana akuba amaviivi Nambwa yakuba viivi ku ttaka kati mune ebyo ebiriwo Suuna ne Nambwa ayo tebayinza kwawukana leero oba nkya nze nabadde manyi nti kati oli ke yavudde ku kyapa kya munne awo olugendo kakati waliwo nekyakyesagala kubagamba naye abantu bayinza okulowooza nti oba ki
kyo kyabwe bakyogeddeko babiri nyenja kikugamba mu maaso eyo nambwa yayinza okunyiigira kiŋambe kati asula ate nakyo kyogedde abantu banaatutwala banagamba ebyemunju tebitottolwa tukubireko ku nambwa yatombuuzeeko mukubira olabe nolumu ennaku zino amanyi kali kakodi kakola mwami yaŋŋaanya okwogera ndi mulwadde ngenda ku nnyumba soke tumukubireko tulabe naye nga ekyamazima kiri nti gundi Ssuuna agenda ku bakwira batya bamutanzizza mutanzi oyinza namukubirawo n'abyegaana oyo omwana muzibu nambwa yo gwe twagala avuga ki awo mwapakinge ayina emmotoka tomasuna yamugulirengazadde omwana omulenzi apakinge yamuzaalira mpozi mwana mulenzi wagamba omwana afaanana Ssuuna era bamugulamu mannya ga Ssuuna gatya ga Ssuuna gennyini nambwa yo wandibadde okimanyi nambwa yo Ssuuna yamugulira emmotoka nga yakamala okuzaala ngimanyi lakitiisi nambwa yoleri ayina emmotoka ng'agikooyi kati we yazaala Ssuuna n'amugulira endala abo bagenda nti baawukana kati ogambye bamaze oyiwa matiriyo bale era kati olabe takwata ali ku site agenze byadde byakutandika jjo but leero Friday abaana bajaguza bannange Ssuuna abo bajaguza kubanga era okujaguza kwabwe kukomaawo tebapayinga attention ebintu bino byazze bitya naye nze ng'omuntu eyabadde mu office bwenti nategedde nti kakati wano nambwa yafunyeemu because olaba nambwa ne bandibadde bamuwaddeyo miliyoni 10 zandibadde zimumala mu bakyala ba Ssuuna bonna be yazaalamu abaana ne basuubira okuzaalamu ani asuubira okumugyamu wadde pampa ey'ebitaano ku ekyo kyayiseemu waliwo kamoga okitegede kyekugamba mu bakyala ba Ssuuna bonna bayina boba bazaddemu ne basuubira okuzaalamu kubanga Ssuuna atandika butandisi musajja w'amaanyi erinnya liri waggulu sisuubira mukazi yenna leero agenda funa mu Ssuuna nga nambwa yo yamufunyeemu kikyamaanyi kiri awo kimugamba nti yamufunye nambwa yo mutendeke yafunye eki yakuzibwa tenategeera byanga bana bituufu bye batugamba ate ekisookera ddala tubiwulira buwulizi mulina okukitegeera Kaji Kaboga yamuwadde poloti because nabagamba nti mwezi guno omutukuvu omusiraamu yenna waateetukuza mwezi guno Kaji Kaboga yawadde poloti yaguze anti abasinga babitapuse bubi Kaji Kaboga yawaddeyo poloti yamuwadde yagambe kubanga ye yagambe kati zine enkayana nze tawuluzeemu ntya because Ssuuna ngagamba nze kyapa nkyagalako nzekka nambwa yagamba nange sikivaako kati babadde option ey'okutunda estate eyo bagambe ffenna tubikole ki tubifiirwe mumpe ssente nga nambwa yagambe siva ku kyapa ne Ssuuna agambye nange mwagala aveeko kati ate nga Ssuuna tasobola kuchalengingani Kamoga kubanga bye bakola byonna biri ki mu mateeka okitegera kati nga mbuli mbeera yonna abantu bo balabanga Ssuuna anyigirizibwa ate nga anyigirizibwa kubanga Ssuuna yadde tasobola kwekubira defense nga tasobola kwewozaako nga talina waatandikira nga ne bajjayo endagaano zonna ziragira ddala nti Ssuuna akola ki Ssuuna ali mu kattu okitegera kyekugamba divorce nti mu mbeera yonna ye Kaji Kamoga yatudde ng'omuzadde nagamba ne kakati Ssuuna anyigiriziddwa nnyo mu mbeera yonna kubanga ekisooka byonna ebyakalibwa Ssuuna teyalina munnamateeka amugayidinga mu bintu bino but ate ye nambwa yo yalina Kamoga munnamateeka kati Haji n'agamba kati okubalansinga kino ekintu ate nga Ssuuna kyasinga okwagala mu bulamu bwe kalina Ssuuna waba atambula n'alaba kalina gye bazimba katigeze ng'eyo nga muzze okola interview eyinza okumulema buli walaba kalina asooka n'asiba aba mu mmotoka n'avaamu n'akaaba okitegeera kati Kamoga yagambye ni musajja mugagga abadde mu business eno for over 15 years agamba kakati Ssuuna nga kuba balowoozaako n'ekyokutunda kalina eyo bagaba ne ssente naye ng'era balaba Ssuuna si mumativu ekyokutunda ye si kyakola ki si kyayagala Haji n'agamba kamuwe poloti omwana naye we muwa poloti gw'ogenda muzimbiramu Haji Kamoga ye yawadde nambwa yo poloti yakyapa 100 ku 100 eri kyetume omanyiwo gayaza kyetume mukono gayaza kati olaba gayaza road
kasoyise ekiwenda noddako noyita mu kiziri mu kiziri ebazaala Samugombi okyamira mu kiziri nodda booti ng'oyambuka ku Bugema University kasova ku Bugema University board ng'olinnya Busiika then awaddako bayitawo Kyetume Vumba in fact oba wakayisa mu Bugundi Busiika board then kati ekyalo ekiddako bakita Kyetume olyoka ogguke Evumba then ova Evumba ng'odda Zirobwe Vumba Kakoni then awaliwo obwalo obuddakaawo kati wali ekyalo kye bayita Kyetume ku kkubo nnyo Kinyana Mpindi Kolansi ayita bwati kati ploti eri ku kkubo eri ku kkubo nnene okitegera ya kyapa mu ngalo kakati waliwo ekiriwo so natudde ne Nambwayo ne bakola ddiiru ki Nambwayo nsonyiwa kino just nkyogamba divorce gwejjako kamera bakoze ddiiru gwokimanyi Nambwayo ajja kudda mu kalina oba tokimanyi okimanyi oba tokimanyi era toyinza kukikkiriza naye nze nina katayira wange ku lubeeyo eyo buli nsonga yonna agirondoola bulungi matiriyoni gwe bagenda okuyiwa tolaba nti ngenda kulaga gundi pulani y'ennyumba kuba nagifunyeeko eya Nambwayo gye bagenda okuzimba kubanga abantu bali bagamba agenda muzimbirewo kakyuyi kimu biki si kyuyi kimu erimu master bedroom erimu eddiiro erimu ebisenge 3 garage boys quarter 3 fumbiro kiyigo toyi byonna munda eriko gundi shed okitegeera koso okumukolera olujja okulevelinga olujja bamusibireko ne gate bamutekereko n'asikaali agenda obbakuuma n'omwana byonna kati enyumba ekitono nnyo eri mu sente empitirivu kati Ssuuna abadde ne Nambwayo ne boogeramuko kali kawazi ke twabawadde wali eri era oyinza okwewunyanga ne pulaani ekyuse oba pulaani wenaaba tekyuse Ssuuna tagenda kukkiriza musajja yenna kusulamu eyo nnyumba kubanga ntuyoza Ssuuna kitegeeza nti Nambwayo newanaba tali mu kalina Ssuuna javuganga paka Kyetume agenda azze ku mwana kitegeeza Ssuuna kati agenda fuuka haji maka abiri ate n'ekirala waliwo possibilities nti ennyumba basobola okuzimbawo ennyumba entono bino biri mu gundi bakyali mu kwegeyaamu basikewoko ne ruumu bweziti ez'abapangisa balina option zezi era bannange abaagalana mwe temwekubiranga bikonde ku lw'abaagalana Haji Kamoga tazimba omutima ate Haji ye bimukwatako ye Haji yabivuddeko yabavuddeko takyagala kumanya bibafaako ye bayawudde okitegeera kuba kati Haji Ssuuna talina kyabanja Haji ne Nambwayo talina kyabanja Haji just asigaddewo nga muyite venda muyite purchaser muyite kale kamuyise venda kubanga bonna bakola ki ye yabaguzi obolyawo yabaguzizza wetuba tugenze mu context bwetyo kakati Ssuuna ne Nambwayo tebana bakwawukanako tebana bakwawukanako ku kyapa ki ate okuva ku kyapa tekitegeeza nti muba mwawukanye bw'okimanyi Nambwayo akyali mu kalina ebbanga lyonna eritaliggere paka ng'ennyumba y'Ekyetume ewedde emyaka ng'ebiri n'obutawera Ssuuna asobola okugamba nti sinafuna ssente zimaliriza nnyumba kitegeeza Nambwayo agenda kubeerawo mu kalina paka Ssuuna agenda sanga kaseera kazibu okuleeta abakazi aba tasobola lwakuba nti kati emisango engeri gye bagijjeeyo eri mu high court eri ey'ebyettaka era Ssuuna era tasobola kuleetawo mukazi awo tasobola bana ebintu by'endagaano mu respecting endagaano ovudde ku ttaka lyange kalina yange ogivuddeko ate lwaki oba onnemesa okuleeta ye tamulemesezza bannange n'abantu balowooza nti Ssuuna yalina embeera gye yali atadde ku Nambwayo teriiwo kubanga n'asikaali abakuuma ewaka Ssuuna yamusasula kitegeeza Ssuuna akyafaayo nnyo n'amazzi Ssuuna yagayingiza mu nnyumba kitegeeza era bbiiri wejja message ejja ku ssimu yaani ya Ssuuna era yasasula amazzi ge bakozesa ewaka so Ssuuna tateekanga mbeera yonna ku Nambwayo era takeeranga ku makya n'akola statement yonna ng'ali mu kuvuma Nambwayo kujjako bino bye yamuyita ebyakayiringo biki obwali busungu ekyo nange nkikola okitegeera nete si kyekyali ekigendererwa message yali agala etuuke wa Haji Kamoga era yatuuka era baabitereezezza kati mu mbeera olwaleero Ssuuna ne Nambwayo era Ssuuna agenda kufunisa Nambwayo olubuto olwokubiri olaba yali amuwadde luli olubuto anyway bisaagala kubigendamu
engeri gye lwavaamu kubanga byali mu stress biki ate ne Ssuuna ebimu saagala kubyogera wano bantu bajja kunfuna mu ngeri ndala kati Ssuuna agenda kuzza ku mwana Ssuuna agenda kuzza ku mwana Ssuuna ayagala nnyo Nambwayo naawe obulamu bwe bwonna ayagala nnyo Nambwayo mukozi Nambwayo aleeta ssente kwe muyita akayiringwa ako kalaba kyembuuza byonna mubikoze ekyapa avuddeko yes kyetwebuuza kiri kimu Nambwayo yagenda atya ku kyapa ekyo Kamuga nga tetanakitugamba anti kati Nambwayo kugenda ku kyapa n'okuvaako byonna ebiseera ebisinga twagala tumanye yawalampa atya ku kyapa ekyapa bakigendako mitendera ena era emitendera egyo ena gye tulina okutunuulira kisooka ekyapa omuntu yenna yali abaddeko n'ekyapa blueprint like oba omuntu yenna yali amanyi kye bayita joint tenants oba ekyapa ekiriko abantu ababiri yeebuuza ekyapa bakiyingirako batya era bakivaako batya ekisookera ddala ekyapa bakiyingirako mitendera ena nze gyemmanyi o kye bayita okusika mu busika inheritance divorce taata wabadde n'ettaka biki okibayita obusika bakiyingirako mu busika woso okiyingirako nga gift ekirabo oli ng'akuwadde ekirabo naga omuntu wange kabeereko nga administrator ku kyapa n'okiyingirako nga gift ekyokubesa okiyingirako nga spousal ey'abaagalana omwami n'omukyala babagatta wa DC oba mu church oba kibuli oba wa ekyapa ne mukibeerako ng'abafumbo spousal ekirala osobola okweguza beneficiaries then so okubeerako nga administrator you know it's a long process naye ng'era ebyo byonna okubikola Nambwayo yayitawa ati kyenkugamba nti ebyo byonna okubikola waliwo ebikuleeta okubeera ku kyapa okitegeera osobola okera ku maca okugeza kati Nambwayo engeri gyayingira ku kyapa osobola okuwa omukazi ssente bino ebintu byokola transfer biki abantu abasinga mistake gye bakola basayininga baziyita ezo transfer forms ezo nga ziri blanka naye ngeno wansi eri signed kati gwe n'ogiraba nga eri blanka just kati oli ajuza mubujuza mannya ge najja neyeekuba ku kyapa papa ebiseera ebisinga omukazi osobola okumuwa ssente geno nsasulire wali eri n'atuuka nayehoowuninga ku property bino byotuma omuntu genda mu banka njirayo obukadde 3 genda osasule oli tusasule ku kyapa kyaffe asobola okubeera part of it nakola ki n'akibeerako okitegedde mukwano gwange so mu mbeera yonna bino byonna osooka n'obitunuulira yajja atya era avaako atya nze abantu nabagamba wano nga tutandika bino ebintu nti okujja ku Nambwayo ku kyapa mwaba kubendere ku Facebook ne kuwa temugenda kujja Nambwayo ku kyapa in fact mweyongera kuzibuwa za mbeera waba yayingirako mu mateeka era ayina kuvaako mu mateeka omukono bagujjako na mateeka kivula abantu bebasinga ennyo okunyigiriza mu nsi muno babanyigiriza na peeni mu buwandiike obutamanya obwo ate ojjukira obutamanya tebukugisaako ki musango kati mu mbeera yonna Ssuuna yalagajjalamukko ekyo tetukimunenyeza ng'omuntu yalagajjalamukko ne mu kulagajjala ndowooza kati yayize nti obanga ogula ebintu bino naddala ebyobugagga biki ekintu naddala ekirimu okuwanyisiganya ssente asset please have a lawyer akugaidinga bulungi omusolo bagusasula we bati kakati wano olina kusasula bwoti of percent kibanga kugenda mu banka ne weewola ssente beera ne financial advisor akugamba nti kati wano interest rate eri bweti ejja kunyigiriza oba tejja kunyigiriza naye omuntu agenda bugenzi mu banka nayingira nonga kakati olwokuba alabye ssente zayagala bukadde 3 namugana obukadde 3 kakati interest rate eri ku 30% ye nagamba 30% agenda okumaliza nga ziyajja izikubisaamu zagenda okuzayo emirundi 3 nono kuba yekizibu kye kibadde kya ssente tafaayo kati ne mu bintu bino ebyokugula ebyobugagga ebyokugula amataka kugula poloti biki please have a lawyer agenda kugaidinga bulungi mu mateeka engeri y'okusasula byonna kati Nambwayo kye yakola kikekalipo ke yatega Ssuuna ndi byonna bye yakola yayingirako mu mateeka kubanga mwami Kamuga ki munnamateeka atayina like ye byamateeka abimanyi yamugayindinganga bulungi naye ate ye Ssuuna ye yagula ndowooza ng'alinga agula empafu ku kkubo ye teyafaayo nti ye munange oba ogula ettaka n'oba osasuddeko miliyoni 10 olina okubeera ne lawyer n'akugayidinga ebintu bino ebiseera ebisinga bizza nnyo backfire yensonga kindi kati Ssuuna yayize era kyemmanyi Ssuuna yagula lya online ettaka ayinza okuba yali alowooza nti yagula lino erya super life ery'omu kikebe so kati mu mbeera yonna Ssuuna alina okuba nga yakoze eki yayize nti nemba ngenda kugula mmotoka
akambere looya wange balooya we bali ku LDC balooya bangi lo farm tuyina mpitirivu nnyo buli muntu kati buli munnabyabufuzi alina lo farm mutuukirire abusende bye basaba butono nnyo tebeeranga nakweranga yakugaidinge akugambe kino wekiti ekikolebwa so Ssuuna kyemmanyi ekyo yakiyize yensobi tagenda kuda era ne wana abaguzaawola tajja kukiza kutandika kuzimba bino babagamba simanyi gula ettaka osasuleko miliyoni 10 mbusimanyi ekyapa kiri mu process abantu abasinga bababiddemu ebintu ebyekisiru ogenda noganzi waliwo abantu abatunda amataka wano mu Kampala mbu poloti ya miliyoni 2 oba kale ya miliyoni 5 nojja nogenda ku site ne bakulambuza noga nti nze nsiimi wano tisasulako miliyoni 5 noga mbu ekyapa kiri muki ekyapa kiri mu process ekyapa kigenda okufuluma nga poloti namba yo ng'eri mu kisenyi naye nga gwe wakolaki nga gwe wasiima wano ogenda okulanga atandise okuzimba omusajja najja otaddewo gulofa weete omusajja nagamba mukulu ngozimbya bu poloti yange nti nze gundi kinyola nkoto property master ekulekirira wansi yanteeka wano noga yakuteeka wano poloti namba ye eriki ndi bangamba nti ekyapa kiri mu process kigenda fuluma mu myezi 2 nti kale ekyapa katulinde kifuluma ekyapa kigenda okufuluma ng'olina masagali basa okufuluma nga toliiko nga ne poloti namba yo gy'ogamba tefulumye ku kyapa nga wooli wotandise okuyiwa matiriyo si weeri ng'ate awo eriwo ya mulala so mu mbeera yonna oba ogula ekintu kyonna bino byonna wobeera ne looya oba tojja kuddamu ezo ensobi ezo za kisiru buli wogula ekintu kyonna related to ttaka ekyapa kirina okubeera ku mmeeza nomanyi nti poloti namba esoma etya abapunta we bali poloti namba esoma 210 tugende tupime ddala poloti namba yeeno eri ku kyapa 210 nti ye okutandika okuyiwa matiriyo naye buli we bagamba musasulako miliyoni 2 ekyapa kiri mu process binaatera okufuluma bigenda fuluma mwaka gujja togulanga property yonna ng'ekyapa tekinnafuluma ojja kuyiwa matiriyo oyiwa matiriyo ng'oyiye wa Juma ng'ewuwo wakyaliwo nakayuukiyuuki tebanana kusendawo so mu mbeera yonna ebintu bino byonna mulina okuddamu amagezi agali emmere eyo kya omanye nti kati ekintu kyengula it's a lifetime investment kyakubeerawo lubeerera ettaka kyekyobugagga ekyensibo abantu simanyi lwaki bazannyira nnyo mu ttaka okitegeera abantu bazannyira nnyo mu ttaka era kyobola sibugamba nti buli muntu agula ettaka olina kuligula ng'omanyi nti kino kya bugagga kyansibo kyekyobugagga kyekikutaasa naye omuntu n'agenda abeerawo ku tikito nebamugamba poloti munange no poloti ya miliyoni 1 jangu ogula ettaka miliyoni 1 wali ettaka erye miliyoni 1 ogenda digula mu baketi mbusimanyi sasulako emitwalo 5 era ettaka ogenda gula kyekyo bajja kubazingiza awantu weewati bubajjukira ekyapa kifuluma ku 5 ku 10 tekyapa kifuluma 3 ku 2 oba 2 ku 10 kati omugagga yajja genda agule bwati akube 10 ku 10 ng'ayina ekyapa okitegeera kitegeeza mu abaguze ku kyapa ky'omugagga mugenda sigala nga ba tenants ye bweti era gawulaba wano bwone wali gwali woolaba wali gano gali 5 kino kiri 10 kiriwa okusaliza wano ku muti nga woolaba ku wali ku muti gali okuva ku wali ku muti muti guliwa wali na wali ku kikondo n'okudda wali gabale nti 5 kati kino kiba 10 okitegeera 5 ku 10 kati ebe malayo wali ku kiwanyi wanene wabeera wanene wano kati namba yafunye bweti eba nene ozimbawo buli kimu n'okolera buli kimu oyinza n'okubirawo sama munnange tudde wamme wa nambwayo nambwayo yawangudde nze nambwayo niyo yandifunye Ssuuna naye yawangudde kyetulina okutunuulira leero nti emitima gyabwe miki misanyufu nze nabadde njagala kulaba Ssuuna nga musanyufu nakulaba nambwayo nti musanyufu bw'okimanyi Jane Ezas baazijjeeyo era of course namba kyeyabadde asuubira era ffena kyetwabadde tusuubira of course era gye twabadde wa Kamoga House awo ku Entebbe Road omwana ne bamuleeta era wedda byatunula ku mwana gamba Ssuuna naawe wali otamidde uno omwana naawe osobola okumutwala ku DNA Ssuuna wedda buli asitula ku mwana Ssuuna naawe obaki bwali busungu era Ssuuna n'atugamba nze munveeko nze abantu be bampagawaga waliwo abavubuka bagamba nga simanyi omwana wange waliwo oli omuvubuka eyali omuyimbi oli simanyi Opafambo in fact Opafambo yayitira Ssuuna ogenda ku DNA kubanga yagamba waliwo oba interview oba yagikola na lujja oba nagamba oyo omwana kireka na wange Ssuuna n'anyingamu kongo omuntu kugenda kuki era DNA bagikola mwaka guwedde nga 16 Desemba wali ewa yafulumye of course era zezo weeks ezibeera zikola ebbanga libabeera babawadde so DNA Elizas zaakomyewo ng'omwana wa Ssuuna era nambwa yasigala nga era kyovula wali eri mu ndagaano
babataddeko obukwakulizo buna anti abantu badde bagamba bwera era Ssuuna bamudize ekyapa kye without terms and conditions balimba ababogera we batyo tebasoma basiru zibayinza vumanga abantu abatategeera okuyingira mu nsonga z'abategeera kiri kasoba nga tewabaddewo nga n'ebipapula tewabitunuddeko toyasamya kimuywa kyo kugamba mbu Ssuuna tebamuteereddeko terms and conditions gwokimanyi Ssuuna abadde n'okwebulankanya nga n'okulabirira omwana nga talabirira mwana okimanyi ekyo era nina amaloboozi ga Nambwayo ng'agamba nti kale we tuva mu DNA ate kati bakutwalako ekyapa kye bakutwalidde mwana bo tebakutwalidde mwana omusajja alina okuteekebwa obuvunaanyizibwa bwo n'okola ekikusuubirwamu kati luli mubadde musobola okuteesa ne Nambwayo kakati ate byagenze mu mateeka kitegeeza Ssuuna agenda kutupeyinga child support ng'eringa ey'obuwaze okitegeera so kati mu mbeera yonna nze aba babiri bonna baliwe bati Malusu na Dookooli tebayinza kweta ate kati beete Ssuuna abeere naani ye Nambwayo abeere naani gwosobola okuwasa akayiringu era akayiringu ke yeyake eyonoonedde mu public yalina okewasiza pofu yatugambye kayiringu kati mutu kyasobola okuvayo n'awasa akayiringu kitegeeza nti akayiringu ke kalina okwewasa ne Sekayiringu ani Sekayiringu kati obwanga oyagala kayiringu kitegeeza naawe obeera Sekayiringu okitegeera oba kyenkugamba kati mu mbeera yonna Ssuuna yalina okwetereeza mukyala we infakiti byateredde naddabiro tetulina na kubyogerako Ssuuna wagambidde nti kati tugendeko eruweero tulabe ku bakadde oli mukyala wa Ssuuna gwagamba yavaamu olubuto gyali aka yazeeyo ku mulimu okukola yali afudde omwana baali bamumuyisa mu kamwa kutidde abantu babi biba bad ani ayinza okuba nga yamuloga nze mmanya abantu engeri gye bayimirira nga baloga olubuto lwamutabukako ate nga lukuze lutuuse nga lwengedde olinga agala ofumye mu kamwa gwe abantu baloga omuntu akola statement emu bwe nagamba nti tojja kumuzaala ojja muyisa mu kamwa basawo baba balindidde eno wansi omwana ajjira eno osaaga ggwe eno ensi nzibu divorce naye mukadde kano Nambwayo shiza wina yafunyemu poloti y'ekyapa kirina mitwetwe yakinkubiddeko n'ekifaananyi n'akindaga kati ekyapa kirina kitegeeza Nambwayo asobola okitwala mu banka n'akimogeginga mu banka gwekyo kimanyi ebyo bizibu by'amateeka era kiri wa Haji Kamuga office era neera nagaye banaye musi muno abantu bazibu gwekimanyi Haji Kamuga takyalya na mmere abantu abakazi abasajja buli omu alwana agamba Haji nange process eyo njeetaaga omusajja nange anjiribya nze kakati nyinza ate okubeera ku kyapa ky'omwami nga tetukoze ffenna okitegeera kati embeera awo wetuli naye Haji nze mwebazako ekintu kimu nti yakoze ng'omuzadde kubanga ababi tebalina bazadde mu mbeera zino tewabaddeewo ngamba mu mbeera eno gye tubaddemu ng'omuntu alina okutereeza ensonga ezo Haji Kamuga bane Haji simanyi Allah akuwe mwezi guno omutuufu ogwa Ramadani akuwe ebirungi byonna ekisibo kyo akuwemu ebirungi kuba singa yabadde bano abasajja bano abakyalina excitement mu mataka bandibadde ye agamba kati bandibadde beebala amaanyi naye omusajja okufiirwa poloti ya miliyoni amakumi aga kugayaza road awo kitegeeza poloti si bwe buno eri ku kolansi ku main road so mu mbeera yonna Nambwayo nze nkusabira mukisa n'omusajja wo Ssuuna era abantu abo bonna abadde bagamba nti afulume kalina Nambwayo teyafulumye kalina yasigaddemu akyalimu paka nga ennyumba ye y'ekyetuuma ewedde ennyumba we n'amala okuggwa nga bamaze ogisereka bulungi bagikubye langi bamuzimbiddewo compound kubanga Nambwayo ayagala n'omuti gwa kokowa gwe tulima eyo ewaffe ebugerere Nambwayo alina obukwakuzi bwe yatadde wali eri gwe obumanyi yagala mu designingire compound basibeko ttalazo mu compound piece gundi emu kati yamba gisimbe pasikalamu endala basibewo ttalazo kati bamuteekerewo amadaala wegati waayita n'omwana kati geeti balina okumuteerako kamera ku geeti ng'omuntu yenna ajja okkonkona asooka kutunula muki ye Nambwayo yajja n'alingiza nti oyo divorce kamugulire oba simuggulira so byonna mu mbeera yonna Nambwayo asigala nga muwanguzi nze kasana nategedde nti we baave wa Haji Kamuga nga bamaze okutereeza ensonga zaabwe baasula bonna ne mmanya nti kati mubaagalana togezanga n'osinika ebinyo n'oteekayo ekikyo muve ku baagalana abantu bonna baali beeyambuddeko ne beegaddanga omwaka ogutali gumu 2-3 ne bazaala n'omwana abantu abo mubaveeko mubaviireko ddala ffeno tujja kuleka ne betuleekaanye twefuule ba activist naye nga betukola bya kisiru kubanga naffe famire zaffe zaadobonkana tuli bannaku tuli basiru tetulabirira baana
kale tutandika okufaayo nnyo ku bya Ssuuna n'ennambwayo kitegeeza nti ate ffe tulekeredde obuvunaanyizibwa bwaffe ate tuli mu kuwalampa ebitabakwatako kuba nze nabyo abantu bangi they are not even married tebalina na bakazi tebasuubira kufuna bakazi okitegeera nga bonna batunula nga batalina buvunaanyizibwa naye nga bebateesa ku nsonga za Ssuuna Ben n'ennambwayo naye nga ogendako wewaabwe kitokota omwavu yateesezza nnyo mu nsonga za Ssuuna Ben wano n'aluma n'ejjiiko naye njagala okubagamba nti Ssuuna Ben n'ennambwayo ssaawa yonna omwana bamuzzaako ensonga bwese bwe ziri Sula omutwe gunnuma simanyi baguvuddewa ojja kutereera omutwe gumazi simanyi gye guvudde naye mira waliwo kagundi waliwo kapso bakayita gofeni okamanyi basiibule kabira ka green ojja kutereera omutwe gunnuma kale mweba nnyo okutulaba ffe tubali twanalizinga nsonga za Ssuuna Ben n'ennambwayo bannayuganda badde balina okubaako bye bategeera nti ennambwayo ne Ssuuna Ben bali bati era mubaagala tusinikanga ebinnyo mubaagala n'oteekayo ekigambo kyo n'owagaano ga nti nze Ssuuna yaŋŋambye omwana si wuwe wano Ssuuna twamubuuza nti wayogera ku nsonga z'omwana ntayi omukazi yagaba omwana ye agambye eki omukazi ne bamuzaayo noga nti wayi gw'ogamba ki ti omwana waata kitegeeza ti ababadde bakuba enduulu n'abajjemu amasaati ne batuuya abadde ku wattuuyo omanyi tulina bamuloddokaayinkoowe be baddira akatebe n'akafuna bwati n'adda mu nnyumba ye ya single room etaliimu siiringi nakubagana nogamba laba ono akimanyi n'okukimanya nti Ssuuna n'ennambwayo basuze bonna nga bamaze okutereeza ensonga zaabwe nga takimanyi so abaagalana tosaayo kikyo nze era okuva we nalabye ebyo ebintu Nambwayo nampeeza message ssaawa 7 ng'alina essuuno 7 ogw'ekiro nagambye okuzaalibwa kumu n'okufa kumu siddamu kusinika binnyo mu baagalana ngenda kubeera distance era kakati ebintu ndaba birabe ensonga bwe zityo bannange bwe tutambudde olunaku olwaleero tubadde ne Sula flexible katusuubire nti gunaggwa bulungi bannange tufunyewo omutwe ogw'amangu ogenda kuwona tafaayo oba bakuloze olina mukomusajja gwobadde oyagala simuyina tewali yandoze gunnuma bulungi ojja kutereera genda onywa amazzi anti gwosoose kunywa soda nanti oyo gwe baŋŋamba n'okunywa soda kambaagaliza olunaku olulungi omanyi n'okusitula eriiso kukaluwa ojja kutereera guzze buzzi gukulumira mu liiso tugende mu ddwaliro kale mbeere bulungi tugenze mu ddwaliro bakasoma ffe abalungi tuwaniriza ku KB Logistics Time Logistics tutambuza emmali y'abantu emmali y'abakasitoma baffe abalungi tugitambuza okuva e China kuva Guangzhou Yiwu Beijing tukola connection kasoma aba ayagala kujja China so mutambuza ne tumutwala ku hotel omutwala mu butale kasito twesiga tusindika ne sente kasoma ffe sente zinzo omugwako nga ali China tusobola okumuyambako mufunira sente naziteeka ku ofisi yaffe wano e Kampala tusangibwa ku French Plaza room FPS 251 Kampala ye ofisi zaffe weziri room number eri 51 level ya kubiri oba second floor enamba zaffe 0772 44 72 19 ezo namba ze Kampala ku ofisi yaffe osobola okontaktinga enamba zaffe China ng'otuuse China nga weetaaga obuyambi oluusi weetaaga services ez'okukima ku kisaawe okutwala mu katale n'okuyambako okuguliza ebintu osobola otufuna ku namba ye China +861 66 24 766 744 ezi namba zaffe eze China tusangibwa ku Tanchi 1F283 ekyo ekizimbe ekiri opposite Tongtong tweyanza nnyo bakasoma baffe tweyanze